Omusege gwasanga endiga nga ziri omuddo. Gwali gwagala kulumba ne gulaba nnyinizo nga naye waali. Gwafuna eddiba ly'endiga ne gulyambala era olwamala ne gwegatta mu ndiga. Nnyini ndiga teyagulaba, ye yagenda bugenzi mu maaso na kulunda ndiga ze. Gwasiiba mu ndiga olunaku lwonna nga gulinda nnyinizo aveewo, kyokka teyavaawo. Obudde bwawungeera, nnyinizo n'azizzaayo eka n'aziyingiza mu kiyumba n'okuggalawo n'aggalawo nga tamanyi nti omusege aguggaliddemu. Kyokka aba agenda n'ajjukira nti enkeera yalina abagenyi ate nga yalina okubasalira endiga kubanga baali bagenda kukeera bukeezi. Yakomawo n'ayingira n'atambuza amaaso. Bwe yalonda musege ye ng'aguyita ndiga. Yagufulumya nga nno gwo tegumanyi nti kaali kawedde dda. Yagusala naye aba abaaga n'alaba nti gwali musege. Yatya n'addayo n'akebera endiga ze emu ku emu alabe oba waaliwo omulala we yali aggaliddemu. Ekyokuyiga mu mboozi eno kiri nti ne bw'osalaasala amagezi entuuko emala n'ekusanga. Emboozi eno ewagiddwa Mwami Bbanda Kabaalo.